Entiisa. Sipiika abadde yaakalayira afudde. Bino nno nga byaguddewo Mukono. Ono nno eyabadde alondeddwa ku bwa kansala era nga yeegwaniza okubeera sipiika yafiiriddewo nga yaakalayira wettu. Ono nno abadde ayitibwa Kitatta Henry Naggwano. Naggwano ono yafudde ekirwadde ekitategeerekeka kyamugwiridde omulundi ogwo gumu ne kimutugirawo mu ntebe nga talina na wantu wonna wonna walaze. Ng'ate abadde yaakalayira okuweereza abantu be ab'Emukono. Wano we tuwagambira nti bannange mwegendereze nnyo eddogo. Mwabakera ku makya ne mugamba eddogo teririiyo. Simanya gundi yakola, simanya Yesu yakola, simanya Katonda yasalawo ebintu ebityo muyige okumanya nti tubiri mu nsi za mirundi ebiri. Ensi ey'omwoyo n'ensi ey'owaggulu oba ensi eyakunsi igwe gy'otegeera. Tugirimu emirundi ebiri. Kati kiri eri gwe okukkiririza ku nsi ey'emyoyo oba ensi gwe gy'otambulirako gy'omanyi nti yensi. Naye ate we weerabira ensi y'emyoyo byebyo ebizibu ebikutuukako igwe nga tobigenderedde, nga tobimanyi era nga tobisuubira. Tugenda kuba nga twogera ku ntiisa eno eyagudde Mukono. Abantu abasinga bagibuusizza amaaso paka nakati ab'Emukono amabina gababugumye bali mu kukaaba paka kati bakyakungubaga. Buli muntu yenna ali mu kwogera ku ki ekyagudde Mukono olw'ensonga si gwe mulundi ogusoose. Buli ajja ne yeesimba ku kifo ekyo eky'obwa kansala mu kibuga ky'Emukono akutukirawo n'afa. Bw'oba obadde ogamba nkulimba, ddayo weetegereza amawulire agaasomeddwa olunaku olwo. Omukyala agenda kuvaayo akubulya akugambe ono si yasoose. Buli eyeesimba ku kifo ekyo akkirira kanywa. Yenze Sheila Adita. Atane bakuba ng'osubscribinga ku YouTube channel yange, subscribinga okwate kade nga buli video yonna gye nteekayo kutuukako bulungi. Commentinga tumanye endowooza yo ku butambi nga bwe buti bwe tuteekayo. Mmwe mwenna abatulabira ewala embeebaze nnyo, mwebale kuteekayo omutima ne mutuwagira ebbanga lino lyonna. Ku mikutu emirala kwendi bulungi nnyo, jangu onsangeyo okuli YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat, Linkpedia, teekako ne thread. Ezo zonna egyo gyonna emikutu kwendi. Tugenda kuba tuwogera ku ngeri gye basseemu Kitatta ono ate era tubeere nga tukomawo. Tukyewuunyisizza era kyewuunya n'endowooza gavumenti egyeyisa etteeka lino ery'obulogologo buno. Etteeka eryo gavumenti likyalirime okukola. Kiteeberezebwa nti muganda waffe ono ate muto wa kansala b'e Katende, direct kansala, kigambibwa mbu ekiri ekintu kyamulumbye akabungezi kajjo. Byebyo nno ebyafudde Mukono. Era nga we twogerera abamu ku bannamawulire abanoonyereza eby'omunda bagenze dda Mukono batandise okubuuliriza ku ki ekyabaddewo. Wabula ng'ate ebimu ku bye baazudde ebyaviiriddeko omugenzi ono okufa mwe muli enkola y'akalogo na kalenzi, mwe muli enkola y'okutta. Era nga waavuddeyo omu ku bakungu abamu ab'ebyobufuzi eyavuddeyo n'agamba enkola eno ey'okutta abantu nga bayitira mu ddogo, enkola eno eyina okukoma Bunnambiro. Era abo bonna babadde bakikola nga batta bannaabwe nga bakozesa eddogo, ekintu ekyo bakiveeko mu Bunnambiro olw'ensonga ekyo ekikolwa si kirungi. Abantu nno abamu tebakkiriza nti omuntu asobola okukutta nga yeeyambisizza eddogo. Abamu ku bo tebakimanyi era ng'ebimu bo bye bakkiriza ebyangu ebyo bye balabako okulwala ettalo, okulwala omutwe, ebintu nti webityo bye bakkiririzaamu. Ne beerabira nti omuntu asobola okukutta bulungi n'akutisa ekirwadde igwe kyo kyasinza okutya. Asobola okukutta ng'akulwazizza sukaali ng'ayise mu ddogo. Asobola okukutta ng'akulwazizza pressure yo ng'eyise mu ddogo. Asobola okukutta ng'akulwazizza kansa naye nga kansa wa ddogo. Asobola okukutta ng'akulwazisizza omusujja naye ng'omusujja ogwo gwa ddogo. Asobola okukutta ng'akutaddeko ekirwadde kyonna. Eddogo teriyina kirwadde kye litasobola kukola. Wabula ate nga woba okitegedde oba osobola okwevumula. Ne batono nno abasobola okukitegeera. Ebimu baba bamanyi mbu
birwadde bya kizungu era ne baddukira mu malwaliro. Kumba ate ebiseera ebisinga ebirwadde ebyo ebisinga bitera kubeera mu ddogo. Simanyi oba mulimu omuntu ategedde kyengezaako okwogera. Awo we tubagambira nti mwenoonye eddogo ettuufu gye riri. Abantu baloga bannaabwe, abantu batta bannaabwe nga bakozesa malogo. Igwe gwe batalogangako akatambi kaneeno kalike. Kuba tuyinza ovaawo nga tuyombye, tuyinza ovaawo nga tetukwataganye bulungi olw'ensonga oyinza okugamba igwe ebyo byonna byonna obijja wa? Ani akugambye munnange bino ebintu bituufu gye biri? Omuntu asobola okukuloga n'ofa nga tozadde ku mwana mu nsi. Omuntu asobola okukuloga ng'akutte omuzimu gwo n'aguloga n'akukozesa kyonna ky'ayagala. Omuntu asobola okukuloga gwe yali omugagga n'oyavuwala. Omuntu asobola okukola buli kimu ng'ayitidde mu ddogo. Kyova olaba mbagambye tuyina ensi za mirundi ebiri, ensi y'omwoyo n'ensi eya bulijjo gwe gy'omanyi. Omuntu asobola okukuloga mu nsi y'omwoyo n'akwata omuzimu gwo n'agukolerako eddagala, n'otandika okubonaabona ensi yonna, n'otandika okukunta ensi yonna, n'otandika okufiirwa buli kimu kye wali obadde nakyo, n'otandika abamu n'akusuula n'eddalu, abamu n'akuvulungutanya gwe omuntu eyali emirembe gyo n'akuvulungutanya. Abalala bagenda kuŋŋamba nga Yesu gyali biki? Yesu asobola okubeerayo n'ebiseera ebisinga kizibu nnyo Yesu okuvumula obulwadde obuyise mu nsi ey'omwoyo. Lwaki? Ensi ey'omwoyo eyo eba ekontana na ddagala. Baba bagikozesezza ddagala. Omuntu aba akusibye, omuntu aba akusiraanyizza, omuntu aba akusse. Omuntu oyo asobola okukwata ekifaananyi oyo atakwagala n'agenda mu nsi yo ey'emyoyo n'akugula gwe ng'omuntu, era ekifaananyi kyo n'akikwata ye n'akikolerako emikolo igwe eno nga bw'ofa. Kati nga we walabye mmeeya oyo bwe baamukoze, kansala oyo bwe baamukoze, nti obulwadde bwamukwatamu katono obutamanyikiddwa, ekintu ne kimutuga there and then. Bagenza okuvuga emmotoka okuva wano tuuka wali nga tebannatuuka ne gye bamutwala n'akutukirawo, ekiraga nti nno lyabadde eddogo. Ate nga ne ku kyalo kwasinzidde kwabadde yeesimbiddewo, bagamba buli agezaako tuulamu ekyo ekifo munnange afiirawo. Gw'olowooza kiki? Twesange mu comment section. Imbagala nnyo.